Yes, amanya gangenze swipe lights. UG. Swaibu, oh yeah. Oh yeah, look at Chabula, oh yes. Swaibu, sokoleke, Swaibu. Yuanji. Swaibu, nkuba lui, esatu. Saka konkuba lui. Osobola okusituka. Nogano lira n'omuntu gwe mwenkanyankanya endowooza n'entegeera. Aveeyo. Agera na nachuka Nedda nsonga ey'amaanyi. Umaru ensonga eri wetu. Tonnekyusize. A wizard of love as usual. Mbalamusaako mulinyera mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna abatulaba ku Nyondo Media tubaagala nnyo ate n'abakusubscribinga. Subscribe or following ku Facebook, Instagram, Twitter ne ku TikTok. Anti muyinza okwebuuza leero nga tuli bangi mulaba mu face empya. Emabegaka oba mu programu ezasooka naleetawo akanyomero nti gwe wenna ali eyo ng'owandiyagadde to discuss with us. Oli waddembe okujja ne tubaako emiramwa gye tukubaganyako ebirowoozo ze face zino empya ze mulaba olunaku olwaleero. Ng'era olunaku olwaleero mu programu yaffe Akafeke tugenda kutunuulira ebimu ku bitrendinga ku social media omuli omukolo gwa muganda waffe Aviator ne mwana munne Mina. Twasanyuse nnyo okulaba nti Aviator kye yakoze yasobodde n'okuddaabulula erinnya ly'abavubuka b'e Dubai kubadde bagamba abavubuka b'e Dubai bw'ofuna omuvubuka ava e Dubai taba na mulamwa taba na future, naye ate Aviator watulaze nti naffe gye tuli tusobola okubeerawo naffe ne tukola ekyakoleddwa. Naye mu kujaganya ne mu kujaguza bantu bangi abavudde abadde ku negative side ne bagamba kyeyakoze tekyabadde kirungi, tekyabadde kya bulambulukufu, tosobola kukyala waabwe wa muwala oba kwanjula nga tonneezimba. Omuvubuka yenna asooka weezimbe. Bingi byayogeddwa, omwana yakamulaba ebbanga si ppanvu, naye nga omulamwa ogwaleero tugenda kuba twogera ku nti kyandibadde kirungi omuvubuka ali eyo okola omukolo nga tonneezimba, nga tonnazimba wogenda kutwala mwana muwala ng'omaze okumwanjula, nga tetunaba kufuna opinions z'abaganda bange bano. Mbadde nsaba basooke beeyanjule. Kantandike n'omukyala. Amannya nga bulijjo yenze Nyondo Rozet era nga ndi musanyufu okuba nga ate n'omulamu ogw'olwaleero wendi era nga nyaniriza baganda baffe abatwegaseeko beebale nnyo, beebalire ddala. Yes, well, first and foremost, I'm so glad okuba nti neeyunze ku Nyondo Media. Bulijjo mbalaba nga mpulira njagala mbeegatteko. Alhamdulillah, today I'm with them. Chibalume. Amanya nze swipe lights UG nga bulijjo mbaagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nga bulijjo nze Umaru Katumba. Mbeebaza nnyo mwenna abatufollowinga ku Nyondo Media n'abalaba programu yaffe n'enganzi ey'Akafeke. Mpozi nammwe abatufollowinga eri ku UG Mike Media mukola kyamaanyi nnyo. Nebaza n'omukulu Wizard of Love wamu ne management ya Nyondo okubeera nti ereeta emiramwa bwe giti ne tujjukubaganyako ebirowoozo. Amannya Mutebi Richard, Ricky Tyabula Events. Nange ndi musanyufu nnyo kubanga ndi part of the panel leero egenda okukubaganya ku birowoozo by'olunaku lwa leero. Omulamwa mulungi nnyo era sibira kugenda kuba gwakuyigiriza nnyo eri mu abavubuka abali eyo. Ndeyanza nnyo neyanzeege. Weewaawo, era ng'omulamwa we muguwulidde nti kyandibadde kirungi omuvubuka gwali eyo yenna okola omukolo nga tonnaba kwezimba oba waddembe kasobera ng'olina ssente zo ne oba tonnaba kuzimba, gwe nga mukyala Rozet okyogerako ki? Okusookera ddala kano katukayiseewo nti tetuli ku discussinga ku Aviator ne Mina.
kino kiri jeno eri omuntu yenna twogera ku muntu yenna kuba kati aviator tetumanyi nti oba tetumanyi bulamu bwe tetumanyi nti oba yazimba oba teyazimba oba ina businesses oba ina set oba yakolamu fe tukola ki tetumanyi wabula tuli ku muntu omulala yenna ku side eyange nze nzikiriza okola omukolo nga newankubadde omuntu temunaba kwezimba kubanga liri libeera ssanyu lya mutima kusanyusa mutima first before any other thing awo enyimiridde mukama wange wizard of love. Omukulu Swibe Lights gwe okyogerako ki? Well, sente ziba zizo nze mu ndowooza yange sente ziba zizo right oba nti wakolamu era nze ndowooza in most cases tekyandibadde kya bugunjufu buvunaanyizibwa kukola mukolo ate nga mugenda kudda mu kupangisa. Nze ndowooza kiba so good much better okuba nti omuntu yeezimbye azimbye ku nnyumba nakola omukolo nga atuuka wuwe. Wow. Omukulu Womal Katumba. Yesebo. Neyanzizza nnyo okubeera nti yo mpadde omukisa nkubaganye ebirowoozo ku mulamu ogwo. Mpozi nze side eyange nja kwongerezera ku kya mukyala Nyondo nti omulamu wange bw'oguleese wadde nti gulina abantu betugugjeeko aviator ne mwina but kigeneralizingiddwa kiri ku muvubuka yenna. Reason nti tetwagala nnyo kuyingira mu bulamu bwa muntu kakati nga tuzeeyo ku mulamwa nze ng'omuntu nze ngonki ng'omuntu inze sisobola dde okukola ensobi mu bulamu ogamba nti ngenda kukola omukolo gwonna oba okukyala ewaabe w'omuwala wonna okiwuliriza omanyi waliwo kyanjawulo okukyala n'okukola omukolo gw'okukyala ebintu ebyo byanjawulo waliwo kye bayita okukyala n'engulayo awo sukaali okiwuliriza n'engulayo n'omugaati ngende ewaabe w'omuwala bakole ki bandabe okiwuliriza ne wabawo kuno okukyala ne muleeta ne tenti ne muleeta abayimbi ne muleeta basenga bano ab'ebicupuli musasamaze ensi ebyo byonna ebitwala sente zange sikola ki sikolagana nabyo. However, I respect tradition. Okiwuliriza ngendayo wabe w'omuwala ne bakola ki ne bammanya but si mu ngeri eri ennene gye bagamba nti tuze tujjudde ne muzeeyi kizito kwaki kwali. Reason nti saegomba nnyo kujja kukola mikolo gino ekyalo kisanyuke balye banywe basule nga bakyacyanca ng'ate ne Land Road omukolo ngenza okugukola nga naye ankubira amasimu okukola ki okufaako obufi because trust me abantu abasinga okukola emikolo abavubuka bano bagikola abawala bali mbuto okimanyi ekyo? Yes, because abawala bano basawo ne pressure nti tugenda okyala ewaffe kati taata ngenda mubuulira nti ndi lubuto ng'ate n'omulenzi takola ki tamulabangako n'omaliriza ng'onkozesezza ensobi obeera wakagwawo bw'oti weebase n'akuzuukusa olwo n'essanyu waka likoze eki liweddewo olw'okuba ayagala ogenda okola omukolo ayagala abeewaabwe basanyuke ekyo kyandibadde kirungi ayagala abeekyalo bakole ki basanyuke abalage nti ye bamututte ki officially alusi ne maka ayinza n'okuba nga tagenda kufumbayo naye ng'ayagala ewaka akolewo okooki ku mukolo alage abaana ba neiba alage ku kyalo be bakola ki be bakula nabo n'akulemerako ekiro n'akulemera mu message bw'akikuweereza ekiro weebase n'akuzuukusa n'aluviramu n'oluyombo abakazi abamu balina n'ekigambo kye batera okukozesa zuukuka gwe nkuvuma towulira ayomba leka nsooke mmalirize nga tonnaba kumaliriza omukulu katukirize omukulu Ricky Tyabula asooka atubulira esayidi gy'aliko. Mbadde nkyagamba omuntu akyakubuulira akyakukanda omukolo bwakuzuukusa nze ompasa ddi biki ewaffe tebakumanyi kakati gwani akimanyi nti nze bba wange era bw'onsanganga n'omusajja yenna nze tonnyombesanga simanya teweekalakasanga because toyina bujulizi nti nze mukyalawo naye toyina bujulizi nti gwe bba wange bambi kisajja kyattu olw'ebigambo byakigambye bikibuziza n'otulo n'abuguta yeewoza obusente agenza akole omukolo ebyo nze wange no ewange tebikola ki tebikolayo nze era tosobola kunkozesa nsobi n'omulundi noki n'ogumu era nze nkubuulirirawo nti bannaye my friend nkwagala nnyo naye nze sigagala bintu byaki bya pressure nze ebyokuva mu mukolo ate nkutwale mu kazigo ekatwe oluvannyuma ku bbiri batugobe mu muzigo nga twakoze omukolo mawuuno
no sikola bintu bidi alphabet. Omukulu Ricky Tyabula ekyofu kiri nti omukulu Katongole ayagadde omukulu Katumba ngenda kwawukanako naawe ddala nnyo nga bw'okiwulira kaakati gwe kyoyinga kyoyogezaako okugamba nti nze okukola okwanjula nkikola lwa nsonga njagala kwesanyusa bwesanyusa wabula saagala kusanyusa bazadde bange ani katika mudde mbane be batusumbuwa najja ewange ne mugamba embwa yange teyalidde n'anyiiga ne mugamba embwa yange yalwadde n'anyiiga lwaki anyiiga because yakola bye yali talina kukola mu biseera ebikyamu yakola ekintu ekituufu mu biseera ebikyamu nti sente ze yandibadde akozesa okukola bizinensi yazikolamu omukolo okusanyusa omukyala nze ne nninda okusanyusa omukyala n'ensooka ntereeza obulamu essanyu lijje nga ddala liva ku ki ku mutima nze sigenda kubeera mu gawuni nga mbawuubira mu masuuti ng'ate mu nsawo essimu ya Land Road evuga ngangamba n'okuŋŋamba ndabye omukolo gwo ku live ku Facebook naye nkubanja ssente zange ekyobuvunaanyizibwa ekisingirwako ddala obukulu kutwala mwana munno n'omutwala ewaka ne bamwanjula kyekisingira ddala obukulu si kudda wano eno mbosooka ozimba ennyumba kubanga ennyumba ogenda kugizimba enkya evaawo enkya egenda kuvaawo naye omwana ono ategekeddwa ku kyalo bamumanyi nti bw'ogenda wizard n'otuuka ku kitundu bakutegeera nti yeggwe bawoona omukyala oba okitegeera naye tubeera n'abaana b'abendi tubawasiza mutulize tubazimbe tugenda kuzimba ddi emyaka gidduka sipiidi omuzadde azadde omwana lwa nsonga alina ekyamusuubiramu mu maaso natudde na muntu mukyamu alina kyamusuubiramu mu maaso so gwe omutaddewo oyagadde omulinzi awo mubeeza omuzadde mu abaana 8 olinzi wano okuzimba ennyumba ogenda kwanjula ddi okuzaala it's okay nokukola nokwanjula omukyala naga tubeere beerufu mu zino ensonga olaba bwe kimu kirina akadde kakyo biiti yes or no njaga tubeere baamazima wizard kiki kyogenda okufunamu nga omukyala omututte ewaka right omwangira mukoze emikolo nga mugenda kudda mukazigo ddala enkya mufe enjala ekibuuzo ekyo ndowooza omukyala Rozet yaba akiddamu kakati mukulu munnange ndowooza wakoze nakyamu okuninana kuba sometimes oba tokimanyi oluusi nvaako naddala omuntu singa aba ayogedde ebintu nga tebikwatagana nange mpulira tebikola ki nga tebikwatagana sikutiisatiisa Umaru sikutiisatiisa kuba kati gwe naawe bajja kuntaasa naba otandise okubatiisatiisa ekyo tekigenda kukola omanyi sala kuva ku mazima sikutiisa tekinyogera ge mazima okitegeera mukulu Umaru so okusookera ddala ono omwami kale agambye kikola amakulu okola omukolo enkeera n'obeera mukazigo ne mufa enjala ne babagoba mu muzigo so njagala kino nkibatangaazeemu si buli muntu yenna alemererwa okusasula omuzigo gwe n'okubulwa emmere nti abeera amaze kukola mukolo nimbye si buli muntu nedda mukwano si buli muntu tulaba abantu bangi nyo bagobye mu mayumba naye nga tebewasangako tebakola nk'omukolo bukyanga bubeerawo gye bali bayitirivu oba okitegeera naye nze ensonga lwaki ngamba nti mutuufu omukolo gwetaagisa ne mukusooka ne mukola omukolo however temunaba kwezimba temunaba kubeera nnyo kyamaanyi kya nnyo first of all wano wabeerawo kibaita security eri bano abaagala nabameka ababiri nti singa mba nkutte omwami wange ne mulaga ewaka waliwo security eri ab'okukyalo neno gyenvudde buli omu n'amanya nti oyo nno mwami waani wa Rozet oyo nno mukyala waani wa wizard okitegeera then ne respect wina Nyondo byali mukakati nze nkola omukolo olwokuba gwe oyagala abantu simanya ku kyalo bagamba ono mukyala wa gundi ono mukyala wa gundi nze kigenda kungasa ki wamma okukola omukolo nga banka zisiba zimmanja ssente kigenda kungasa ki ebyo byogamba nti si buli muntu ayavuwadde ku kyalo mbwobeera yasooka kukola mukolo era ogenda kwesanga ng'entandikwayo ey'obuvubuka alina we yagizannyiramu either nga yasuubiza omuwala ngenda kuweerera n'atandika okukola omusajja ono n'atandika okukola byakola nga yali tannatuusa kukola ki bikola omanyi bababuulirira nnyo abantu abazze ku kyeyo nti bannaye bw'obeera waakajja sooka weesonyiwa famire zino zikola ki zikuba obwavu ogenda kuva ku kyeyo nga tolina kyokoze eki nga tolina kyokuŋŋanyiza ogwenga buli gwamaliriza amabanja gaki ga famire kiddeyo ku kyamukyala Nyondo kyakola ki kyabadde agamba nti gwogenda kuŋŋamba nti nkola omukolo olw'ensonga nti abayavuwadde emikolo si gye bavuwaza but trust me
roots mwe bava foundation ze batandikiramu nga batandika obulamu bwabwe obw'obuvubuka balina ensobi nnyingi ze bakola bazimba amalu kyovola nze siri kwatagana naawe gye bane gye bulaga wallahi ya Mungu kyovola kubanga ensonga gye njogedde gwe wenna tulaba era tuwuliriza bw'obanga mutuufu osobola okutuula n'okifumiitirizaamu however ye mukuluma laganya okusabulula ekyo kyobero yogedde ngebadde point bannage mwenna kimanya abalaba namwe gye muli abaliko mu mbeera embi wallahi ya Mungu nga muli mu mbeera embi babagoba lero naluli ewantu omusula naye nga mazima temukola nk'omukolo temwanjulangako nga ne ka birthday temukakola nko kabere ka mwana gye bali kino nkiddamu nga kikatsa tekitegeeza nti no babanga abantu nti balemeddwa okusasula ennyumba oba baluliddwa emmere mbukyateka wera bakola omukolo ebintu ebimu mukuluma tuleme bisabulula ekitunga kitegerekeka oleme kubanga ate osabulungula kisabungulule bantu banyo gye bali nga bali mu mbeera embi ate nabala gye bali nga bayanjula bakola emikolo naye ate nebira successful naye nga bakikola nti nakufuna kitu kyonna kubanga okwanjula kweno kulimu omukisa oba tokimanyi kubanga buli wankwata omwami wange ne muzone ne mulaga maama ne mga maama ono emwami wange mama agenda kumblessinga tata agenda kumblessinga senga agenda kumblessinga anga agenda kola ki ne bino bikawundo kakubye dirisa yensonga lwaki abawala bangi babonaabona nafumbirwa waneeno nafumbirwa ne walieri nafumbirwa nawe nashirala kyehanyo abakazi banene okunoba ennyo mu maka g'ababba bwe lwaki kubanga gamba ani akumanyi okitegeera bwagamba nti ani akumanyi ng'agenda ng'afumbirwa omulala kubanga wakati bakola ki tebamanyi ne ku kyalo toli akola kyamanyi naye singa obeera osudde omusajja n'omwanjulira ensi yonna muli weebuuza muno ogamba bannange singa tuba twawukana bagenda kugamba security gye nagambyeko bagenda kugamba batya singa tuba tukoze eki naye omanga Rozet nagenda mu kawundo kange nengenda ow'omusajja tekigenda wadde kunnemesa kuvaayo kubanga nkimanyi tewali akola ki akimanyi byaffe byaki era nja kuddukayo ngende n'owomulala oba kitegera mu malu kyenjogerako lindako Mr. Umaru oba onyiiga naye mbayinjaga nange kikyukamu katono kati kubanga olaba waliwo akadde kwata mu ngalo omwana asaze eddiiro kati fa tulyaba basatu atega ne moderator tulyaba basatu atega ne moderator naye akkiriza inze lindako nation wandi bado kitukamu n'ogenda bintu byoga tebitegeka nedda lindako tugende omwami kyovola bensi bakyagirya munnyo lindako tugende mpola Umaru okimanyi nti akonye ku omukisa guva eri bazadde mukamanyako lwaki ebiseera ebisinga maybe tubonaabona mu bufumbo nti omwana omufunye kawundo mutadde ewaka ovuiki ne mission yo maybe si yakumwagalira ddala lindako bazadde omuntu eyakula nga talabe ku bazadde be baafa kyoga atalina batuwa akadde mbuuziza ekibuuzo nakugamba agenda nzikiriziganya n'ensonga ndi emikisa giva eri bazadde omwana eyakula nga talabe ku bazadde be nga bazadde be baafa kyemugamba akula talina mikisa era alina abamukuza omuntu yakuza omuntu oyo yabalina obuvunanyizibwa yafuka dadi maybe that's bagamba nti ebeerewo bamasheke oba n'abasumba ne bakuza abaana in that line here is my point okimanyi nti bano abaana tumala obudde bwabwe bungi Umaru kiziganya nange ojja kufuna omwana mwefunye nga maybe even tomwagala na byaddala bula okuba embeera kunyigiriza ne mukola sente tewamwanjula. That's why it comes to the point that also like omulekawo tugende mpola omulekawo obude malayo wizard bonyakuza ngena nyiga nedda ngena nyiga nedda Umaru katuulize ensonga y'omwami ono point yange nejja. Yes, bana abana bambi njagala tubasaasire. Okimanyi nti omuntu ono nga okay bezimba. That's why these women they face this challenge nti mwezimbe mwenna okuba bambi mulwana okola marriage. Temwe ndo kasene nga ziweze no gamba ono mwana 6 kirasi yange. Eyensonga Umaru sikira tuka Umaru pressure jaliko yakola mukolo gwa converging tendency omukolo omunene nnyo ogwa buli kimu Umaru tugamba omukolo okola nti noba koze tenti zo 3 noba koze tenti nya abokukyalo bategedde omwana agenze mu bitiibwa kakati mbadde mbuuza akazindalo kasaze kati okuva ewange ne kadde ewoono
mbadde kakati agazindanyonyole anti nange mumpe chance njogere bwe mbanga mbadde nsaba bwoberanga oleeta abantu abagenda okwetaba mu sheenu kuba tubadde n'emirembe mu sheenu bwobanga ogenda oleeta abantu abagenda okubeera mu sheenu babeeko amateeka n'obukwakkulizo bwe tugoberera kyagenda ate kutulinnyako ffe abasangibwa wano abaawo okiwuliza kati njirayo ewa mukyala Nyondo n'endiga ze zaasumba njagala okubategeeza njagala okutegeeza mukyala Nyondo n'endiga ze zaasumba ebyo byagamba mbusimanya omwana abendi mutwale mu bitiibwa simanya buli abawangala mbufumbo be bakoledde emikolo okimanyi nti omuntu omukolera omukolo omwogezi n'amuwasa okimanyi omukolo okukola nga matiribona naye omwogezi gwe kenyini gwe waleeta ku mukolo gwo nomaliriza nga mukyala wo omwogezi yakoze eki yamuwasiza kyogeza kutulaga muno gwe n'oba olina ssente zo tebayinza muwasa kyengezaako kunnyonnyola kikino anti wuliriza bino bye mupapa ng'omuwala waakamufuna mulwokuba mwakwata bikwate mbu omuntu alina okukola omukolo sooka obeere n'omukazi emyaka nga 8 okiwuliriza oba yakatuzinanga okasanya nnyo okateekewo ono sinnamaliriza leka bano bali ku sayidi yemu bakoze kakulukulu kaabwe wuliriza kankunnyonnyola bano bali basatu omu bw'ayogera kiba kibamalira si buli omuntu agenda kujja ayogere okiwuliriza leka mpe ebiteeso byange osanga banaakyuka mu maaso eyo okiwuliriza njagala ntegeeza abatulaba ne bannange bano bendi nabo Nyondo n'endiga ze zonna zaasumba simanyi oba balina enteekateeka ey'okukola kyaki okiwuliriza njagala okutegeeza abantu bendaba balina amagulu abiri bafuuse ddi endiga mu kulumala alemaani n'endiga ze zaasumba kakati mukyala Nyondo omukolo okimanyi nti bw'okola omukolo naddala famire ng'oli mupya mu famire eyo obeera ogiwadde expectation y'amaanyi bye byowulira abaana basenga bazze babeeraawo baganda b'omuwala bazze babeeraawo olwaguno omukolo gwe wakola wuliriza kati buli we bajja ne babeera wano otandise okwetikka ebizibu bya famire omusajja agenda kumaliriza akyayo omuwala oyo olw'ebizibu byaki bya famire naye ng'obuzibu kwe bwava yakola omukolo n'abalaga nti alina ssente nabo ne bafuna expectation eyaki ey'amaanyi so mukyala wo ono wosooka n'obeera naye emyaka 8 n'omuyiga famire egenda tuuka obbayingiramu ng'atisita obulamu mwakola ki mwabunyweza naye ogenda papa okukola omukolo nga n'omuntu gwokola naye omukolo tokola ki tomumanyi nnyo kiri awo otandika okkaabira omukwano ne ssente omukyala yakulekawo ne ssente wazifiirwa okaabe be basanga nga omusajja yapaakinga alufaadi wali ku gundi ku mayanja ne yeesula mu mazzi lwa mukwano obadde n'omwana w'abandi emyaka 8 kubanga oyagala kuzimba oteekewo buli kimu ewaka olyoka otandika okugenda mu kukyala okitegeera naye omwana w'abandi ono gw'obadde naye singa ensobe ejja neetuuka neebawo bweti nga senga tamanyi ng'alina okuzzaawo ensonga eyo gigatta mu bufumbo oba abazadde bano balina okuyambayamba okubazza okubatuusa kwekigenda okuvaamu malofu butula omwana w'abandi omukasuke akuzaalidde abaana 2 batakuzaalidde omukasuke mubadde mu nnyumba naye omukasuke omuteeka ebbali nze nkubulya ekyo kiri mu bonna n'abakoze embaga nabo era baawukana okwawukana ko kwa buntu okitegeera because buli wabeera abantu ababiri wabaawo obutakkaanya ate obutakkaanya buviiramu ki buviiramu okwawukanya so njagala okutegeeza abavubuka bannange bano emyaka gyabwe nga teginatuuka kukola nsobi manyi tebannakola mbaga naye olw'ensonga nti Nyondo alina envuga gy'abavuzeemu speed bayinza owalirizibwa okukola ki okukola naye obadde n'ekibuuzo eno question was omwana oyo gw'olina oba omukyala gugwa muno myaka 8 muli mwenna mukola ssente kuwera bakumanyi ewaabwe emikolo giri egi tugende mpola wale temunaba kukola Yesu kwanjula kwagala kubeere kw'amaanyi kozi waliyo okukyala okyadde ne bakumanya ewaabwe nga okwanjula bwe kujja oba tebakumanyi waabwe oli naye ate era still sente ziweze omusudde ebbayi n'abaana be 2 oba mwana omu oba temulina mwana omulala najja mu ssente ezo zemukoze neginga that money okwongereza kwekyo omukulu ono bambi yabadde okwongereza ku kyono kyayogedde omukulu waliwo ono yagambye nekitagwayo bulungi nnyo nti nno musobola okufumbuubira n'omukyala wo bambi ne mukola
mukufumbubira ne mukole nnyo nga mwagala musike muweze ssente mwezimbe mukole buli kimu mukole kimukole embaga tukirabyeko mukulu Umaro kkiriza oboogane omusiya agenda ku makya ne mutoba okuvedera ku wanu nga mwambala silipa mwambala bigere omukazi n'agumazi nali nkirabyeko maaso ku maaso kitegeera naye akasera we katuuka kali eri akokukungula wallahi ya Mungu ennamba esinga y'abasajja tebakungula n'abakyala baabwe alaba nga Rozet kamaze okukaddiwa kabadde kakola kagwedde ku mpagala muli agamba kano kakikengende okulaga mbaka ewaffe ng'agenda afuna ekijjuujulu ekirabika obulungi era kyekisaanidde kubanga sida zikoze eki mukyala Rozet njagala omutegeeza ebyo byagamba musimanya nze bwe simukuba embaga ngenda tuuka eyo maaso nga tumaze okukola nzimbye golofa mwefuulire enjirete njiteekemu omukyalo omulala ekyo kiva ku buzibu bwe aba yakyuka nga basics kwe namufunira yazivaako nedda bannange Umaru eyo nsonga Umaru indako Umaru eyo nsonga ndala nnyo gyoli mukiza muzina ensonga omuntu okutuuka muno byakola tebikunyumira ebasonga ndala women kano kankayiseewo ofuna omuwala ayina ettutu alabika bulungi yeekolako n'omuteeka ewo n'omwala atandika nga 5-8 time etuuka tewamwagala nti omwagadde yenna wamwagalako biteye ebbeere lyettutu sigaye werabidde muno time will come after 1 month oba 1 year azadde omwana omu ebbeere ligenda ggwa okitegeera so omulesa okubanga ebbeere ligudde olwokuba takyambala bulungi biki kale olwobiraba saawa zino ali mbadde nsabayo ekintu kimu mukulu Wizard emiramwa gino gye tubadde tugenda oteesangako ojanjulirenga wano ku show lekera ogiweerezanga abantu mu message nga tetunajja lwaki wogibaweereza bava ewaka nga babawandiikidde ebyokwogera era kyova olaba omubuuza n'ekibuuzo nga tamanyi kukola ki kiddamu leka nsooke mmalirize mukyala Nyondo agumiikirize kyenjagala otegeeza mukyala Nyondo nsaba mukulu nze nyina microphone njagala otegeeza mukyala Nyondo bye bagamba ng'omusajja amaana akwefuulira mbadde mbagamba abakyala bano nabo bakyuka kyova olaba abasajja babeefuulira omukyala wamufuna nga baba kuwa caayi afukamira owuliriza naye olw'ensonga awulira muli ayina amaanyi ebyobugagga bye muyina oba byennina alaba tubikoze ffenna omanyi abakyala balina ekizibu ne bwaba yaleeta miliyoni nga gwaleeta miliyoni 2 nga ye yaleeta ey'emiliyoni 21 ayimira n'agamba ebyo twabikola ffenna okiwuliriza okimanyi miliyoni webalako nusu 10 ezo ndowooza ebyo byebino bye balingamu simanya mbuno kati covid katukutte omugagga n'omwavu tufaanagana mufaanagana mu bigambo kati kye tuliko wano okiwuliriza abakyala bennyini be bakyuka ne bava mu basics nakufuna ofukamira okumpa caayi naye olw'ensonga olaba tubadde nnyo ffenna onjiza ommanyidde n'okyuka ansooka nninde mmalirize sikyanywa na kacaayi kaliko mudarasiini owuliriza bwe nzuuku kacaayi oŋŋamba mwefukire bwe nzuuku kanjala kwambala lugoye lugolole mwetabulire engoye nze eguyogolera omanyi nti waliwo neiba wange omukyala yaweerezaako bawe message nga tutudde wano ffenna n'amugamba lwaki ogenze tonaazizza baana kubanga kati wano gwampuliriza bano bonna bavudde waabwe nga babawandiikidde ebyokwogera abakyala bano be bakyuka yensonga lwaki abaami babalekawo mu kaseera kali akaki akamakungula naye nze akalowoozo ke nandiwadde muvubuka munnange yenna ali eyo agenda okwegattira mu relationship oba agenda okutandika amaka omukyala sooka obeereko naye muyige topapa genda waabwe ku kyala kola mikolo gino gigenda kuwuniikiriza kyalo obusente buno sooka obukuŋŋaanye oweze kapito ogenda kola omukolo osigaze amabanja obeere ne muwala waabwe ono nga muli baavu obulamu mu buyiiya ne sente za school fees muzisaba ssezaalawo tebagenda kuwa kitiibwa kyokka nga ate ssente wazikwata ne muzirya ki ne muzirya mwenna famire y'omuwala n'abantu b'oku kyalo olw'okuba gwe oyagala okuŋŋaanya ekitiibwa kyaki ekitiibwa ky'omuwala in fact nze singa emikolo tekiri nnyo kintu kiri official nze njirabanga ebiseera ebisinga omukolo kwoyitira ab'oku kyalo bajje balabe mukyalawo abamwegomba obawo omwagaanya anti yekola make-up bamuterawo obuyimba bwazina amazina n'abalaga omuntu bategeere nti nafunye omuntu wange omusajja amuliko nkube emugolo ku mutwe obategeeza naye ate obanga bagamba nti n'ensolo ku kizigo kweri obeeranga abalaga akawala akalungi ke balina otandika okusooberera
banansonyiwa nze nno ndi muntu wa okusonyirwa naye ate waliwo ensonga entuufu ojjaba okukoonako kituufu lwakuba nti twagala mazima sikyo twagala mazima abakyala bano balina engeri gye beeyisaba nga batuuse ewaka kubanga obufumbo okwanjula omukyala kitegeeza afuuse muntu wo abeera muntu wo muli muli kimu sikyo muteeka mu lujjudde omukubye ekidaala aba ategedde nti nkulina bagenda kutandika okweyisa nga bw'ayagala otegeera toli muntu ayimira ku kintu ekimu kitegeeza omangabanga bwoti nedda ogamba tutegerekeka bintu byokutiisatiisa buli muntu ali entitled to his own opinion bekiri muntu ali entitled ku his own opinion wabaga tukwatagane amazima gadi deri kyo sijja kulimba kubanga nze ndaba otagala olinga amayinja sina buzibu okukyuka okudda eri asigalawo kati agenda beerawo mpaka sina buzibu kukyuka ensonga ine enkyusa tukakane bannaye tukakane sagala muntu agende tukiziganye bulungi ayinza okuba ensonga naawe esobola okukukyusa ensonga eri bwetu mukulu Rozet okimanyi nti nno obufumbo si bwa Justin olw'okuba kale emayi kitiibwa naye abakyala bwe tubateeka ewaka mukyukamuuko yes amanya gange nze Swibe Lights UG Tyabula Swibe sokoleke Swibe Iwanji Swibe nkuba luyi esatu saka konkuba luyi osobola okusituka nogana olira nno omuntu gwe mwenkanyankanya endowooza n'entegeera aveeyo agenda naye akyukakyuka nedda ina ensonga ey'amaanyi ensonga eri wetu tonekyusize asobola saidi entuufu okimanyi bano abantu abakyala obufumbo nga bweŋŋambye si nti just kitiibwa wabula bweteka bana abakyala ewaka bakyuka nti omuleeta wampisa kyaya mukwanga afamide nga bwogamba inakatono nnyo lindako ensonga eri bweti abakyala bakyuka kirizagana Ricky olwensonga nedda uliriza banaye omuzindalo guno mbadde mutegere ensonga yange mbe ensonga yange enkulu tugende mpola nedda tugende omuzindalo guno munzikirize nze abaagukwata mbe ensonga yange male ensonga yange sala bulungi malayo ensonga ensonga ze mwogera mulimu ensonga ze mugezaako okwogera ensonga yange bwekweranga nakaddayo ensonga eri bweti abakyala beddeko kubanga sinti nno jasimbaga muntedde waka ogenda kukyuka abakyala bekolako nga wakamuteeka ewaka emyaka bwe gigenda atadde omwana mu babiri ebbeera osanga liri eno tetekako yadde olina okubeera siru ng'osikale oliriza okufuna nga weekolako kyemba ofukamidde even if after 10 years of 5 years sigala nga obikola weekoleko mpunyina bulungi nebikola weeru wama olaba abakyala ebiseera ebisinga okukyuka n'abeera nga akyusizaamuko mu mbeera kisinzira naawe omwami engeri omukyala gy'omukwatamu bw'obanga olaba mulimu abaami wano nga wakajja nga gye n'akatunda n'ayita kapaani n'ayita kano n'ayita kali kati nange ngenda nyambala obuntu buli kadde okitegeera n'akaseera katuuka anti akaseera kakyuka abadde aleetanga akaseera kakyuka abadde aleetanga kapaani okitegeera kaguni najja n'ayita kano n'ayita kali nga wakyuka kumbe kale naye omulago okola kigwa obitoya nange ezigwamu abaine ngamba owaaye bujjumu kanyambala nga bwekola era bojjo yennyini ntuuze ombuulire wawe nakyuka ntuuze ombuulire wawe nakola ki okubatuuza mukkiriza okutuuzibwa mukkiriza tukakane mbadde njagala amanyi nnyonnyola omukyala oyo mukyala Nyondo omulaba mukyala Nyondo oyo njagala munnyonnyole ekintu kimu abakyala bano batuuka ne balirakisinga mu maka okiwuliriza eyayambalanga akantu akampa appetite n'atandika okubeera nga ayambala agasikati takyefaako ne bwenkyasa ngomaze nga tumaze okwanjula wetuli ku mukolo gwakunnyonnyola nga teyeefaako okiwuliriza nga teyeefaako takyekuba naka makeup kali kakola ki
kansikiriza kwegamba ebintu biri ebyanteekanga mu mudu ennono yazikola ki yazivaako essaawa zino essaawa mumalusirika njogera essaawa zino tetukyali kuba nti omukyala alina kubeera waka fe ku mulembe gwe tuliko essaawa zino omukyala alina kubanga naye akula lwaki omuteeka ewaka akwambaliza ebisikaati ayambala ebibulawuzi ng'ali awo lwaki nkuti lwaki abigaana anaye muwaka zindala ono nga tateesezza ono kasooka ateese bana programu eno ekyagenda mu maaso abalabi ba Nyondo Media banaye tubaagala nnyo mwongere okusubscribinga no commentinga ate programu yaffe akaffe kyeyongera okugenda mu maaso gwalina ekiteeso ku nsonga eno osobola okukomentinga oba nojja mu inbox zaffe nosindika email oba naawe nojja n'otwegattako nga bwe tuli wano wena kyoyagala okuyisaawo mukyala Nyondo ng'owunzika nze nga mpunzika nandisabye buli muvubuka yenna eyo gyali ng'obadde ofunye omwagalwawo mbeegayiridde nga temunabakola kintu kirala kyonna nga temunaba nakugenda mu nsonga ziri za mu buliri musooke mugendeko ewaka mufune emikisa musooke mugendeko ewaka babamanye eyo ensonga enkwera nti bwempozika ŋŋamba omukulu Ricky Tyabula nyongereza ku nsonga gy'ayogeddeko omuvubuka yenna ali eyo genda ewaka okyale genda okole omukolo tokaddya abaana b'abandi tokaddya abaana n'otatwala bingi tokaddya mwana w'abandi myaka 8 olyoka omutwala kyekyo ekyange teganzenzireko muwayogere banaye sibagaana sibaganye genda kukola kukyala wali ekitaddibwamu kkiriza obagaana kikkirize kigaane mukole emikolo gy'okwanjula nga mumaze okwezimba bulungi so si kugenda kukola mikolo nga teguyimiridde ogezanga ebyentambula nga si birungi ebyenda nga si birungi amasanyu nga nago si malungi naye kanyongerezeeko abantu bagenda ne babakako okukola emikolo nga temwetegese olw'okuba oyagala okusanyusa mukyalawo n'abewaabwe bowaki b'omuwala n'otuuka okukola omukolo ng'ekkanzu ogyeyazise bweyazise tekutuuka naki na bulungi n'otuuka okukola omukolo nga n'engatto sole tezenkana owuliriza n'otuuka okukola omukolo nga ne keeki ogyewozebwewozi n'akola keeki n'abalonderamu etuŋŋunula n'akola ki n'abaweeyo olw'okuba omukolo mwakola ki mwagukoze temugwetegese nga abeewaabwe bw'omuwala bakoze eki bakutadde ku pressure olw'okuba omuwala ayagala okufuna respect ku kyalo so mpunzika nga ŋŋamba nti n'omaliza ng'okoze omukolo bwe gutyo era mu maaso eyo ogenda tuuka ofune ssente omukolo omalirize ng'oguzzeemu akaffe ki gune ku lw'ensonga ezo nsigadde nze Wizard of Love akaffe kye omukama batukuumire omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa so yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubabwa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanzegera nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki
ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glam mujje mubeere ng'ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ng'egadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akolaki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glam tojjanga okwo.